Yesu ketugenda maaso ate nate tutandika butandisa okuva mu bannaffe aba Dema Media ate nate ntandika kugenda maaso kale no mu kutandika mu bufunze waliwo omusajja mukulu agenda maaso alina byatereeza musamba mpola samba ya bikajjo bizinensi eringa eyagala omuvaamu business waliwo etuuka nga tekyayinza kubeereramu ekikajjo okutandika ogejja ng'olumuli ekikajjo nga kigezze ng'olumuli agenda maaso n'okulekani anoonya kyonna ekiyinza okuba nikikuze muna malegala katwala kano kanaakola ne maama ani anaakagula ekikajjo kiri mu sayizi ya nabutono nga kikajjo na simanya nyanduga wanduga akozesa jembe kyanduga kale musajja twagenda maaso ayunja mpola mpola ebikajjo bino abenga asobola okulekani afunamu 10 naye tuba tuli awo ng'aliwo omuto ayingiddewo nannyini bikajjo gyali eno wamanyi baga buli omu alya ku mulimu gwe kati w'ebikajjo kwalya kumbe waliwo yamanya ani akimenye awulidde ani abwatudde enkeyu n'ayongera yefudde nnyini nnimiro ali eno kajja bino nnyini byo alayika abivaako ffe katubibeereko ani amenye ekikajjo ani akimenye ani amenye amulengedde uya teri kimala mu maanyi nga mubbi ate kuba nduulu egambo kyewunya kale n'omubbi yakuba enduulu abe ng'ataasibwa bannaffe aba Dema Media bakutuusizzaako sinema tukyatandika butandisi omuli Ssejjengo Gideon tosuba Achyomo Gloria tutandika butandisi Serunkumba Penina ekyali ntandikwa Kalibala Anodi nga bonna bali kweno namulindwa Justin tugenda lukama filmu fetandika mugerwa Geoffrey nenga kwali nnyo wamu ne Nagawa Lukia ekyali ntandikwa Dema Media be bannannyini firimu eno era nga Kalibala Anodi ye muwandiisi waayo LWIF4 ekyali ntandikwa Malini Skills Editor tugende maaso mpolampola wamu ne Sewankambo Enoko nga ye mukwasi w'ekifaananyi Sekanja Kodeus Mayombwe Agustin ye director etandikise kale nomunange oluvannyuma omwana oli yali agezaako okubba ebikajjo ye yadduka aleme kwatibwa naye atuddeko mu kirombe omanyi waliwo okuba ni omulimu ogukola kuba gwe guvaamu ekyokulya naye ng'ekyamazima omulimu togwagala bannange ensi etabuse nnyo olwaleero abakyala be bakola ennyo okusinga abaami kale olaba olugalo alukubye abakyala bano engalo zaabanga za muwendo nnyo era ng'engalo balina okuleka ne bazirabirira naye aluba tudde egundi tuba tuli awo gwe bagobye ow'ebikajjo kati amugoba naye erabika amagulu bagaliko ekikyamu geeboolya nayingira ekirombe saakumanyiira mumuleeta ne bamukwata abbye ebikajjo by'omusajja abbye muli kati okibuuza nnyini faamu ayinza okutuga kuba naye teyagala bikajjo bye kufuuka muli yalima bikajjo naye ebikajjo byafundikira bifuuse muli kale omwana ono baamukwata abadde addukidde mu kirombe lwaki kumbe mu kirombe muno mwe muli maama omwana abadde kyazirise oba kiki bano omwana ng'abadde ki omwana talina bulwadde bwonna naye abadde abbye saakumanyiira kano akaana kamwe kankatwale nkasibe nammwe mujja kimanya n'ebikajjo tutwalimira kyalo eri bizinensi yaŋŋana ebwokuba amayinja go sinnagaana okutwala ga bwereere lwaki omwana we ajja ku bikajjo byange
ono yakaba munange tuleke tuli banako obunaku kiregeeza kubba obunaku obba bitali bibyo omunaku obba bitali bibyo kale beegayirira munange musonyiwe mukazi munange omulaba munaku sonyiwa taata nga beegayirira tagenda kuddamu yalina yakasente ak'okuluuza ayagala kajjayo munange omwana wange muleke saagala ebikajja bye bina ogateko n'emisinde gyanzirusizza abaana mwakula muti kale no bayeegayirira era omusajja ono yali muzadde okakananga omwana ono amusonyiye amuleke naye maama yeewunya omwana ono kikyamwagaza lwaki mwana gwe ogenda obbe akawunga kewalidde ku makya tewagize nagambye ekyeggulo waliyo empengereza oba olinda otagala oli wano ozungu olinga bulwadde kale nno maama yakolanga nnyo omwana we asobole okulekani abeerako obulungi naye omwana ono afuuse ekirala nange n'obusente obwo ng'omumanja bubu kale nno munne gwakola naye kyavaamuwayo ettaano yali yazimoola ku tulipe yasembayo omwana kola ekikolobero n'owulira ng'oyagala kunnyuka essaawa eyo nyina akuba mayinja omwana agenze kubba bikajjo bagiyita Believers Way the torture ye firimu etandika Believers Way tuli mu kirombe maama w'omwana ono gye yakoleranga kale nennaku ezaddirira yafuba okulaba nga taddamu kulekani amuva ku lusegere bino bye yamulekanga ewaka n'amuga agenda ku luzzi bwe yamalanga okukima amazzi n'ataayaaya kati yamuleeta mu kirombe amukubisa amayinja byaliko asaaga mwana abajja muyigiriza emirimu kyayagala kati bino besigwa kutambula kasajja kalema nga tekave banna nene navumye kali nga kamanyi kani nga omanyi ebyolugambo omanyi abakyala nwaba n'olugambo kwegamba olugambo nagwo kwega kitundu ku bulamu bwabwe era omukazi tasaana kuvumira lugambo kani nga mugambo wayi gwe nnyumiza nga tonziramu nkyalowooza biro ebyo mwana kati nga mugambo naye omwana ono okuvala yabba ebikajjo nalowooza oba omwana omuze yagujjawa mwana teyali mubbi ono omwana wange tasula naye omwana neewuunyiza olaba n'emmere esuza amawolu tagakwatangako mbw agabbe nga sigamuwadde naye kyamututta okubba ebikajjo mu ssamba ly'abandi omwana guno omuze yagujjeewa kitaawe yalagawa kati ng'onaasooka mbuza naye omwana wamuzaala waani munnange awe simanyi taata mwana gye yalaga twatandika tutyo mpola mukwano gwaliwo musajja yali akola ku saaluuni awo munnange mulyamu olukwe n'agenda omusajja oba yadduka ddawa nakaako kali liyo maxi yayuza akanakaawe zitooke waliwo yamalamu omusubi bozi yakikansa efirimu egenda maaso akaana kaako kaali kagezi kani nga mugamba naye omwana nga yali mugezi lwaki tewamutwala ku ssomero nga mugamba munnange essente zenzija mu mayinja tesobola kuleka ne zirabirira omwana bwe bali bamubanja emitwale mitwalo ebiri gyamujja ku ssomero naye kitaawe liyo maxi yayuza ne saaluuni tekyaliwo kati mukazi munnange ebizibu biri wano yamba okoze otya kitogenzeeko Masaka nze mmanyi abaana bange bano basi yamugaana omutwalako ewaabwe twala omwana wange ali bulungi embeera kati yamugamba naye nze nina abantu abanyambako waliwo abaami ngali oba ekitongole ekiyambako bamulekwa nkaleseyo ne kumuli abo abalabika okuba nga tebakola ki tebalina babalabirira bulungi oba bataata baabwe nga bataata bwe badduka badduka ne baddeyo Masaka ate ne Masaka ne bayitamu asobola okuddayo era kyembadde gamba nti bali kimakange mu nnaku zino era owuwofuba okulanga omuteka kati ono yamugamba kyengenda okulekani nga nkuyamba waliwo omwana wange omuto gwe mbadde njala okulekani nkwasa ekitongole kino ekiyamba abaana bamulekwa batwala omwana kati ngenda kasa naawe ewuwo tujjayo bamuwandiisa abe ng'ayambibwa emitwalo ebiri we gituuka okulemera omuzadde okuteeka ku ssomero omwana asome omanya ndi omuzadde oyo tali bulungi bambi era yasanyuka nnyo wabanga lwo asobola okuleka ni bamuyamba kigenda kuleka ni kimuyamba nnyo omwana we abe ng'asobola okuleka ndi asoma baabo yasanyukira ddala njagala olabe kale nno kwe kuyitawo ye maama ng'omuzadde mu mbeera yonna afuba okuleka ni omwana we amuyamba kale ne wagenda oyita sabbiiti bbiri nga tujja tudda mu maka gano maama yali mukyala muyeeyayeeya era yeesiba nnyo ku bayibuli
kale katolero yakaviirako ddala maama ng'asooka gyeyo bayibuli asooka asoma ani Katonda ono amuyamba nnyo buli wamusaba owulidde kati nga gyayita akaana kaakano ka Evans ke kaliyo Evans akaana entumbwe yenyini eyakitaye waako katobadde okola maama omwana olwaba tamulaba njagala nkuyigirize njagala obenga weesiba ku lunyiriri waliwo olunyiriri olutangira obubbi mu bayibuli omwo era nga lukulaga ebibonyobonyo by'oyinza okufuna buli weesiba ku bubbi biyinzika eri oyo akkiriza ebizibu byonna byonna omuntu byalina mu nsi muno bisobola okuggwawo n'ebyo byennyini by'oboyagala byonna osobola okuleka niyobifuna kasita oba nga oli mukkiriza era nga weekutte Katonda omuntu yenna kasita ofuba n'osaa Katonda naaba nga yakulera ebizibu byo byonna biggwawo akula nali nsiiba enjala nga nali ntoba mwana wange okufuna ekyokulya kale no maama agamba obulamu bwe bwonna naye tokiddangamu yali ng'asiiba enjala naye nga tabba kale ekintu kye wakola tobbanga ojja kukifuna n'agamba njagala olayika okuba ni ogenda mu maaso osome nnyo ate obe ng'osobola okulayika ni weekwasa Katonda buli ekiganye kijja kuggwa munnange kale no tuba tuli wano nga waliwo enkambwe eyingiddewo ewaka wano manyi waliwo emmotoka nga baziyita zaavuga emmotoka nga ye zaavuga yani tuba tuli awo nga tulengera maama maada ayingiddewo kati maama maada bwajja okusanga ayina omwami gwe yajja naye ye mukwano gwe bweba kuba amayinja eri mu birombe emmanga ne maama maada no ssebo si mwangu bannange gira otegeko omwana kwata bintu byotwaleyo muvuutu mwana wange nga batandika kusa ebintu ekituufu Evan omwangu yattensi genda okwetegereza kali no bagamba tebajja nakulwawo obudde bubalese ye mwami ono agenda maaso n'okuleka ni akuŋŋaanya abo abaana abataddeyo okusaba kwabwe babenga basobola ogenda maaso n'okubayamba obasomesa kaakano no ku mulundi guno ne munnaffe baamutwalira Evans naye gwe omanyi okubanga ewammwe essebo omufaliso guugo baatwala mukadde tusaba kubanga siguli mu biku biyinza otuuka eyo ne biruma mwana bamutwala ku ssomero afunye omukisa abantu abamu kye bayita okuba nti akirina mu bungi omulala gasinga nze oyo kaakano ne tulyoka tudda ku ssomero bannaffe gye balayika okuba ne gye bakola ki gye batwaliddwa era oluvannyuma tugenda okwetegereza obulungi abamu ku basomesa Evans yanyumidde dda yunifoomu yanyumidde dda ka yunifoomu Morning class. Mwasuze mutya bawizi? Teacher. Yeah, tuli teacher. All right, thank you. We are all right, thank you very much. You're very smart. Today you surprised me. Lero bali smart bamwewunyisiza. It's called Mulolo Evan. Oh no. Ye muyizi omupya bamuyita Mulongo Evans. Kali Mulongo Evans bamulese. Chibuli Edward. Okay, I want you to become a friend. Njagala mubeere mukwano gwa gundi ono. Mumulage watula wano. Ne bamuwa ekifo ekipya mulimu bajjajja. Manye essomero libaamu bajjajja. Mulimu omuyizi ajja ku ssomero ng'atunula nga Semaka ng'ali mu sayizi y'abasemaka nga muyizi. Kale no essomero lunaku olayika okuba ni lusookedde ddala
tulengera essomero litambula bulungi nnyo. Essomero no ddungi ssebo gye baleeta omwana ono buba mu mboozi. Madamu n'ayingirawo omulaba bw'atunula. Good morning class. Ye teacher Monica. Bamutya. Bwe mbasiriwo lwaki eddo muba mulekaana mbanga ndegeya. Eddoboozi liringa lyalaga muffin. Kyobola bamutya. Omulengera teacher Monica. Atunula ng'oggalula. Kati olwaleero essomo. Now, how many bones that make up a human skeleton? Skeleton y'omuntu erimu amagumba ameka? Wrong. 17. 23. 23. Rita. Nedda. 99. 99. Mbabire Anna. Nze babiri Anna. Yes. Gwe? You're wrong. 10. Nawe mutunula ng'okusemba. Bones. 26. Amagumba wamma jangu. Ono. Have you seen how smart he is? Mulabye omwana ono bwali omugezi. Kati omugezi atuula mu maaso. Waswa situkodde emabega. Liyo Maxeri. Thank you. Wabula ebiina bivuma. Omugezi maaso 6 wengadde emabega. that make up a human skeleton. Amagumba 26 ge gali mu mubiri gw'omuntu. Laba bajjajja b'ekibiina tebateewadde otubuuzo. Kale nogenda ku break awo. Bagenda okuzannyamuko break. Tugenda maaso. Kano kaagala nnyo okusoma. Bananga abaana b'abaavu basoma. Ababagaga abateeramu otutunda ajja n'otutunda. Balina bboto z'obutunda. Naye omunaku bakusiba eggulu. Va ku ggolu naye eggulu. Kwe gaali bakulu okusinga ku ggolu. Ogenda omusajja ovubuka ogwo gwantamye. Ogwana gwe kugezi nga kibuli. Kati mabeeno ali wano atabuse. Ku mwana nzisaga kuba kati kakaze kati. Ababadde tusembera amasa tumukaga tugenda osembera mwana muzizo. Saagala. Nojiro katugakone mabeeno atunulanga eddogo. Ekiri wali efirimu egenda maaso. Abaana balina obujja ku bannaabwe. Oli mugezi nnyo. Buli kaseera gwe bayimusa baba tebamutuusiza ne maaso mu kibiina bamukyusiza ekifo. Buli kaseera ke kasoma ebifo era kati kanoonya kutusinga. Kasoma nnyo ebitabo. Kati waliwo abadde anywa akatunda. Abagenda mabeeno and advocates bafujjo. Mudawa ngenda mu kibiina. Gwe kiri mu nsawo muleeta mutera okujja n'emigaati wano leeta. Nze ndekere ensawo yange giveeko. Mala kebera w'amasoko gifate. Gichekere. Abaana bava buto. N'omanya nti ono ali wawamba zulu nga tagenda. Alinga makubuya. Kabumazeemu obutunda. Kabumazeemu. How can you come to school? Kale gojota kusomero n'olya weto olinga oli akusibula ensi. Badde byange. Kale eri bibyo byawa. Ne bakakwata obuviiri. Ono ayagala kakubangwala. Bannange. Gwe storage ate gwe twakulaba edda mwana gwe. Wedda noonya we nkufunira gwe. Oyogera biki? Ajogeddwa. Temukuba muno ffenna tuli bakristaayo. Bwaseka wulira wanyumya. Boy. Mabeeno n'amukwata. You are all Christians. We are not Christians. Bwe tuli bakristaayo. Man. Are you hard man? Oni amukaze siri mukristaayo. Ye tone mani. Mabeeno. Asote. Asote. Kale no. Kasajja kaduba kasabula. Bana ituva wala. Baleri. Nakawa ne bakakanyogeri. Kale no bakayisa si bulungi.
Mala kyava akwata ensawo bamukubye. Tusamba mu lubuto owulira nga ate bambi waawe baali basulirira empengere. Ozimanyi? It's okay. Bazisuula ku muwogo ku bijanjalo ng'akatogo. I'm Liz. What about you? I'm Evans. Kakano kano bambi kamusaasira kwe kumweyanjulira n'erinnya lyako. Naye n'aganze Evans. When you are going to get breakfast? Madam Monica should know about this. Yes. Kati bagamba balina okwawaabira abaana bano embeera gye beeyisizaamu ewa Madam Monica. N'afunira awo omukwano. Manyi omukwano guno guba mulungi n'ofunira nno ddala. Okuba ne mukwano gwo nga yandereya oba oli muloozi olina kuba ne mukwano gwo nga yejjowani. Kaakati munaye wagenda okuyita emyaka 2 ebya firimu nga bw'obimanyi. I love you so much. Anayi. I will come my mom. Neeyanziza nja kwaniriza nnyo maama. By the way, I have to tell you something. Lady you see there. Njagadde mubeewo wano ng'abajulizi maama. The people that era oluusi mu kaseera nga kano abantu ababadde ab'omugaso mu bulamu bwange be bammwe. lady so much. Era mbeebaza kulayika okutuuka okulayika n'enkulo tuuka wano. Mpise mu mikono gyammwe. Omuntu kyandibadde kirungi n'ateerabira mikono kimu yayita okukula. Since we can't afford to proceed. Yeah. I'd like also to thank so very much. Era ndi wano okulayika n'embeebaza. N'akatono ke nsobodde okulayika n'embeebaza nako. You see, remember those moments in primary, what? N'agenda maaso n'annyonnyola okuviira ddala we yasomera primary ng'ayise mikono gya Madam Monica mu kaseera ako. You know, it is a very hard journey. You go through many struggles, what? Ebizu bingi nnyo omuntu byayitamu ng'akula naddala oluusi kale ng'akuzibwa. Naye ate otuuka ekiseera n'oba ng'ate olina okulayika ni buli kimu okitegeera. Wabula mu kujja mbeebaze maama nkwebaza nnyo kubanga ate ggwe okubeera nga tokoma ku kyakuba maama oli mukwano gwange. Sebono n'okuba ne maama wo nga mukwano gwo ekyo nakyo kyebaliza Katonda. Maama alengera kutabani gwe nga gujja weegwo guzze ovanga kuba maama abakambwe agireyo omwana w'ejjembe n'ali muteera awo. Okay, they are my friends, best, closest, okay, they're everything. N'agenda maaso alaga mukwano gwe alabika okuba ndi yasinga okuba ku lusegere yaliwa. My love, yes. N'agenda maaso n'asongayo olugalo era ye mukyala my love goba oyo my love ye fiance gwagendo senyu balabe nanga abaana balina akisenti ze bataabazaala nazo. Ayinza n'abanjulira ebyennaku zino tebikyali byakuliisa ebyo mbw ate simanyi muleete kakazi kane kafukamira ne kabuuza ku Nazaala. Omanyi Nazaala oyo bw'oba tomusanze osanga amalaalo. Beerondalonda kyovulaba oba olina okwefubako nnyo. Kale maama yasanyuka. Omanyi n'omutabani ssebo atazza misango naye tawa maanyi. Mutabani atazza misango tawa maanyi. Bane bamugamba okugenda eka tayagala. Ebintu bya mutabani oyo mutabani kiki? Kale nno omusomesa yagamba yali yamufiirako ddala ye Madam Monica yamusunanga buli waleeta omuzannyo. So you give the glory and the honor back to the Almighty God. Kale mu byonna yeebaza nti Katonda abadde ayimiriddewo ku lwa bonna. Efirimu egenda maaso tulaba Believers Way. Nice day. Nate nga bulijjo minze nkoleza. My fiancé, I'll go with her. For my mom, of course I have to say they're very nice. Of course I cannot go with your fiancé. Babu. So she's my fiancé. So before we take our leave, we must drink a toast to this day. We have to enjoy. Yeah.
kale ne bajja banywemu olw'omukisa ogwo omwana afunye mwana munne muwangaale mpaka bukadde okufa kwe kuli bataggulula. Tugenda maaso. Ye mwana mulenzi Evans, mulongo Evans. Kale n'akaseera kali kanjawulo nnyo era ne bagenda maaso n'okuleka ne basabira mwana mulenzi ono obulamu bwonna bwonna obugonvu bube nga buli ku sayidi ye era nabo bamwebaza okubaani wanjawulo era asodde okujjukira kubanga si kya bulijjo omuntu okulabika najjukira ebiseera bye yayitamu mu mbeera yonna. But I also have a question. When I was teaching, I don't remember teaching you about this. Babu. Egenda maaso. Kali kaseera kanjawulo nnyo. Bajja babe nga bafundikira akadde kano. Ngaye ne bamwebaza olw'akadde kawaddeyo okulekani ejjukira abo bonna abamubeerera mu biseera bye. Nano oluvannyuma tukyatandika butandisi firimu gy'ola bagiyita Believers Way. Tugenda maaso natenga bulijjo okuva mu Emmy's production. Kale nno oluvannyuma tulina akafo akamu we twadda era nga tulengera emmotoka yino esembedde. Mmotoka eno bw'etuuka nkulu ng'anoonya parking mpola mpola awo. Anoonya parking. Parkinga bulungi nnyo. Tulaba Believers Way okuva mu bannaffe aba Dema media. Kano omwami yavaamu alina omukyala gwe yajja naye kwe kutambula nga badda muli. Kaakano munda eno waliwo olukinko olwali lugenda mu maaso tabamiruka. Lwaliro basuubira bossi abakulikani abeegattako. Kano mu kaseera kano ye musajja mukulu Evans Mulongo. Evans Mulongo. You know it is the biggest hotel around. Mulongo sebo aina kampani jaddukanya oba manager yafuuka na manager mulamba sebo mu kifo kino. Like about customer care. Eyo lwaliro bagenda maaso n'okulekani baagala okubanga boogera era ekibakuŋŋaanyizza wano oluusi buli lwa Monday mu wiiki batera okulekani boogera ne mukama waabwe boss. Era olwaliro bakimanyi nti ali mu kubajja naye nga bateeka okuba nga ba improvinga ku ngeri gye bayisamu bakasitoma baabwe. Eyo nsonga nkulu. Kino kyandibadde ng'okubba ebigezo nga temunaakulekani mwogera ne boss. Boss lwaga babeerewo olukuŋŋaana oba meeting ekwatagana ku mubiri kusole ku mulimu. So security waba bwe babikyusa oba oli awo mu mpeereza gye baweerezaamu. going to employ more security personnel. So as you will be seeing, so you can also share with me some of the issues you find here, and I would like also to get some knowledge from how we can run our hotel. Kale n'ebimu ku ebyo balabaga bajja kweta okulekani bafuna security okwongeramu ku byokwerinda era bajja kuba beetaaga amagezi ag'enjawulo okulekani wako kye bakyusa. Clients are claiming that we do not offer discounts with them. So my humble request is to put that in action, Mr. Manager. Thank you. Tugenda maaso. Discounts. He's talking about discounts. That is a simple issue. We can solve that and get more customers. So I'll discuss it with our boss and we shall be solving it. Any other thing? Ono yagamba ni bakasitoma oluusi bajja ne bagamba ni oba ssente za bireego wooteri naye waliwo ebikwegamba oba rooms ezirina okulika kwegamba ni basalako kubanga ssente baziseera nnyo balina okuba nga babasalirako oba
so batesangeri kibayinza okuleka ne bakumire bakasitoma baffe oba bakasitoma baabwe nga tebeesazeeko ate nga basanyufu kubanga kasitoma munaye yaba boosi wo mu mbeera yonna oba toyina munyigiriza kasitula banga naawe tonyigiriziddwa meeting gye bakyalimu. Poor service can also be solved as time moves on, things go by steps. Everything is in steps. Yeah, so we shall solve it. Ano mu kaseera kano ng'abaga buli kimu ekinaba kiganye kasita omukulu ajja tugenda kulegezaamu ng'ano omukulu ngwe balinda ng'asooka gy'ayitawo kuva mu parking era omukyala gwe yajja naye kuyitawo As I told you, our boss to do as well. nga bwe nabagambye nti mukama waffe ajja kuba nga atwegattako era nkakasa wuuno amaze okulekani ayingirawo. Welcome. Mukulu baamuyozayoza ne bamwaniriza. Our boss, Mr. NoJesus. Yeah. So as I told you, we are expecting him in this meeting. So boss, thank you. We can help ourselves. Thank you, Mr. Evans and the Hotel family. I appreciate the work we are doing. I'm appreciating the sales we are making. Even the feedback I'm getting from customers, it's very good. Thank you for that. Kale omugaga bwe yatuuka nesooka mwebaza oba n'abeebaza engeri gye bagenda maaso n'okuleekani gye bakolamu obuweereza. Looking some issues last time about the performance of the workers. I think we're going to improve. Manager, maybe we shall organize something at the end of the year whereby we shall be rewarding the best performers in our hotel. So guys, work harder in order to achieve that price. Yeah, tugenda maaso. Kale no omugaga ng'amaze okulekani abeebaza era naye kwe yateeka emphasis kwe kulekani annyonnyola bano okubanga bafaayo nnyo babeeko engeri ayinza okugenda maaso n'okulekani bakulaakulanya ne wooteri n'okulekani bakubya ekyuka. All the meetings we had some time back, I've handed over the files to her. She will get resolutions for the kakati mu kaseera kano agani meeting zonna zonna ze babadde batuuza olwaleero oba ina ebiseera emabega byonna agenda kusooka abanjulire muwala we yagenda okuleka nga takinga over era yagenda okulekani bonna bakolera wansi we tewali muntu gwe bagenda kujja mu kifo kyonna kyalimu naye ate emirimu omugaga gy'abadde akola olwaleero muwala we yagenda okulekani yakola ki emirimu egyo yagikola. company. Hello everyone. It's nice meeting you this morning. Kakani mwana mwala ng'asooka abeebaza era n'asanyuka nnyo okulekani abasisinkanye. Kale no ng'agamba baddembe okulekani bawulira bulungi nga bwe babadde tewali mbeera yonna egenda kukyukawo era asanyuse nnyo okulekani agenda kuba ng'akola nabo. I need targets in my company. I don't have a target. I just need sales, cooperation, then I will see the feedback. Alright. Thank you. I think I Era omugaga bw'amala okulekani abanjulira omuwala muwala we ye ne yeeyongerayo. Well, Kale no so, as you've all heard, mwenna nga ye muwulidde I'm the CEO. yenze CEO I'll be taking over this hotel. nze ngenda okulekani ntekinga over mu bukulembeze You're the manager. muyina okuleka nga mukwatagana nange.
Before I speak to Mr. Evans, I would like you all to work under my conditions. Ayagala babeere nga bakolera ku ebyo byayagala. You better quit. Era ataakole nga bwe njagala kyandibadde kyamakulu n'oweta mangu. I believe you're all here for money. Nzikiriza ni mwenna mukolera kufuna ssente. Right? Si kyekyo? So, you're going to work under my conditions. Mugenda kukolera wansi wa biragiro byange. Responsibility. Owulidde gwe mukulu gundi? Most especially, Naddala gwe ssebo ojja kukolera wansi wa biragiro byange. Okitegedde boyi? Baana b'abagagga ne maama. all for today. Ebiseera ebisinga abaana b'abagagga bafuuka ekizibu. Ono musajja wattu yeewuunya lwaki ate yempi bamukuba ennyingi nga bamukakasa ku kyokkola. Mukazi wamukula kikwenzi simanyi. Bamwanjulidde nga manager. Evans Mulongo ye manager. Naye balina engeri gye bamuyisizaamu awo. Bamugaye bonna mwenna muyina kukolera wansi wa biragiro byange. Bwe mutaakola ekyo mujja kukinnyonnyoka. Tugenda maaso ne sinema. Baga tube nga tulaba ludda wajja ebiggwera ne firimu yaffe eno. Tugenda maaso mpola mpola. Kali basooka ne bakyemulugunyaamu kubanga tebakitegeera bulungi. Muwala ono azze n'amaanyi nnyo. Naye tujja kumalako. Bulijjo ebizibu bijja. How sure are you? Just on your boss. Just on the wish I didn't reach now. The truth is, she's real about it. That's the fact. Let's take it. Ono yamugumya. Just oba bombi okwegumya mu mbeera bweti. Kano munnange ennaku ezaddirira tukwate okukulika ntudde erudda. Sajja mukulu lunaku lumu akomawo ewaka. honey, Kyava ayita omukyala my love. ow'omukwano. Yes, babe. Hey, you work. Yeah, Omukwano okomyewo ntya nkomyewo. thank you. Kulikayo ku mulimu nti kale Of course, today has been so. ng'olabika ng'akoyikweni era nkoye nnyo. How has been home? I was boring without you, of course, you know. Yeah, of course, then it is so boring without you. My lord. So what you're trying to say is that you love me so much. Why do you ask? Omanyi okuba ni Automatic answer. Ndimu asa. awulira kwegamba amwagala nnyo kati onamuga kiki oyinza okuleka nekulu kubanga Because olaga ekyo naye ye omukyala amanyi yasinga omwagala. we were there to work. We had a meeting with our. Bwe twagenze ku mulimu Then twafunye meeting nga bulijjo tubala ne meeting okulabika tumanya butya bwe twongera omulimu gwaffe maaso gukulaakulanya. she's called Penny Nachingi, but Imbo she prefers calling her Penny. What's the meaning of Penny? I think she. Kakati mbu waliwo omukulu yazze ne muwala we Yeah, ladies. naye omuwala oyo Penny instead of Penny na. bwe bamuyita Penny kiyingi Understand? naye mbwayagala nnyo muyita Penny kati makulu kyagali mu Penny. Yeah, but my friend Paul. Paul didn't like her. Why? Kani ng'agamba abasinga bonna bamwagadde naye mukwano gwange Paul teyamwagaliddewo. We just go with what comes out. I understand. Yeah. Kale n'ebintu ebigenze bulungi omwana oli engeri gy'ayingidde ku mulimu Okay. ebadde nzibu nnyo. A minute. Kani nga mugakasooke nfunire ku mazzi kuba okulabirira gwe mulimu gwange. Ebyo bya Penny na kiyingi gw'obimanyi. My God. It is really. Naye ng'ono mweraliikirivu ebiseera ebisinga bw'ofuna boss Without nga wa lugezigezi too. ekintu ekyo nakyo tekiba kyangu. Thank you. Wow. Mukyala kwe kujja Good. abakyala ssebo abaabuulirirwa abaatuzibwa akimanyi bulungi nti omwami alina kulabirira bw'ati epeesa libadde limukutte ng'amazzi gayinza omutuga. But Hannah, look, Baabo good water. But the water you brought to me is so sweet. Are you for real? Yeah, the water is so sweet. kati yawulira ng'amazzi ate galina engeri gye gamuwoomeddemu.
Yeah, of I think course. let's go and take a bath. amazzi ne gakuwoomera obwenkanira nti amazzi gampomeddemu nnyo. About bathing. Shower. So let's go and Follow me. Kyava ayitawo mukyala oba omwagala mmere neba yasiridde era osigala ogiwaana mmere yawoomya taka nno munnange ngenda okudda erudda. how are you? mukyala ali wano Good morning. kani nga mugamba bwakedde bulungi nti ye Bible. mukyala yali musabi That's good. era nga yeekwasa nnyo eri katonda. omanyi kiba kirungi okwekwasa eri katonda. It's nice. Yeah. But I was here and I was reading a certain scripture that kani nga mugamba mbadde n'ebyawandiikibwa byensomako for you when you were young. I think it was Mark 9:23. Not so. abadde asoma maaka It says, if you can, everything is possible for one who believes. nga mugamba buli kimu omuntu mu nsi muno ayinza okuba nikyanoonya kisobola okukwasibwako engalo ze bw'abanga akkiriza. ensi eno obuwanguzi bwonna buva ku mukkiriza. Heavenly King of Jesus, I want to thank you so much for my husband. era ng'agenda maaso asaba agamba yeebaza katonda So much for yeebaza your landing. katonda ku lwa Yesu Kristo okulayika ne munange omwami gwe yamuwa. omanyi bannange tali mwami aba mutuufu, abamu bonna babeera bisasalala, naye katonda bw'omugamba nti nterereza omwami afuuka omuntu mulamu omwami oyo. kale nno mukama katonda yamusaba ku lwa Yesu Kristo abe ng'amukuumira amaka ge, kwegamba akuume n'omulimu gwa bba, kubanga mu kukola ku mulimu ogwo omwami kwafuba okulekani amulabirira ewaka n'obuvunaanyizibwa obulala ate. kale nno omwami we yali akola lino wooteri we bazze bayita 5 star zino ndowooza 10 star. omwami aba alina ogenda ku mulimu abe ng'akola kifo kya mulembe nnyo ate nga ssebo kya bbeeyi okukamala obukamazi ng'ayitawo ye mulongo Evans. I've been calling you from that one. You've been calling? Yeah, I've been calling. Oh, it was my no, this funny thing was very, very much open for you. She was busy on my phone calling. My office, I'm out of time. Come on. The way he speaks as if she's not your boss. She's my boss, but we are out of time. Let's go for work, man. Hey, no, kano balinamu obuzibu abutonotono onadde ambuulira nga nva ku tugende tukole. Hello, guys. kali bosi watuukira baye mugamba ki? how are you? Mr. Evans. kali nga mugamba bwana Evans. Messages I sent to you on your email. message gye nakusindikidde wagirabye? I was busy. I was home with my... nabadde bize nga ndika n'omukyala. Yeah. This is the second time I sent. nga muga guno gwe mulundi ogwokubiri nkusindikira emails ng'ogaana oziddamu. Outside. yamusindikidde email teyagizeemu ssebo. I have all the authority to do anything that yamuga ajjukira nina obuyinza okukola buli kimu kyonna kyenjagala kadi weegendereze. and let's go. kakyava akamukwano ge bagende nkoni baba tunaamalako simanyi She knows now. omukazi oba yabakyono. I'm relaxed. We are going to relaxing. We are out of time. I know you're out of time. Just and you'll be okay. kati nga mugamba bigendereze kwe kuyitawo. mukazi ono alina engeri gy'aleseemu amalala Oh, nga mayitirivu ate. thank you. The view is very nice. Everything is perfect. Wait, kati ono aga buli kimu kitambula bulungi. those guys. Does your dad own this company? kati ono amubuuza nnyo ku balenzi bali. Guess nonamugani buli kimu sirabanko buzibu ku bo. Are you serious? kati nga mugane walaba nkubuuza ebyabalenzi abo ekyamazima ni mulonga nkuba. ono mukazi singa bonna batwanguyizanga kuba ti kati ng'atuula wano agambye munene ekyamazima omusajja amwagala katuba tuli awo basukka baweereza ebyokunywa wooteri ya kitaawe zanya n'okuzanya wooteri ya kitaawe yava ajja yenywere. my God.
Why this guy taking long to come? Kadi yabuza naye muvubuka ono oba yeeyita ki? Lwaki atwala obudde bungi okujja? Kadi aba ali awo. Oh God. So finally, Kweni ku nkomerero maze n'ojja. so how are you today? Kati oli otya ye? To see. Oli ozze? Nzize. Here the files Nagani need to come. file zonna zaadongamba okukolako nabimaliriza. The files. Kweni ka. Ask for them. Yeah, you told me to come with the files and this is the address you gave me. God. Yamugambye nti ageze kulekani akola embalirire na bimala bimwe mu buwandiike kyakoze. I'm sorry, but I sent this email long time. In fact, I sent it last week. Kadi yali yamusindikira email eno wiiki ewedde. Now, I'm serious. I saw it yesterday. Kati ng'agamba takyabinako na mugaso kene nabirabye eggulu. Give me the files. Come with the files. All right. Kale It's well. kiri okay. Let's leave the files things aside. Kadi files tuziteeka erudda. But why if it's not? Before, wait. Lindako. Waiter, Wayita Yeah, I'm not here. take a soda. mbadde nabye njagala okukola eri. Ate alina by'alina okukola kweni sooka ofune kasoda k'okunywa. How are you at home there? Naye mbadde nina emirimu gye njagala okumaliriza kweni kugambye. Take it. Kiragiro. Well. Yeah. I'm doing good. Of your home. Yamugamba buli kimu kyonna kijja kunnyanguira nnyo ku buyambi bwo. I appreciate, but you should also improve. I'm tired of sending emails that Naye ng'ekyamazima nkoye okusindika emails ezitwala obudde obuwanvu okuddibwamu. I mean home business and when I'm at work, I mean. Ekyamazima omulimu gwagala nnyo ne bizinesi ngimiininga buli kye ngamba okukola nja kuba nkikola mu budde. Just don't review your emails. Oluusi tatwala budde kusoma emails ezo. Ye ng'alowooza sibiri mu makulu. Mr. Evans. Kati nga mga Evans. Yes, please. The reason as to why I called you. Ensonga lwaki nkuyise tebadde ya mpapula zino. Nina ekintu kye njagala okugamba. Special about Nfuna ekintu ekintawaanya ekyenjawulo munnange. Nenfuna okutawaanyizibwa. It's all business. Kiri ku business. both life and business. Kiri Kalimeni. ku bulamu na business. Of course, if it's well with life, then business can move. Omanye obulamu bwe buba obulungi ne business zanguwa. Discuss about business and if it's not business, Kani ngamba tuba tulina kuteesa ku business. Oba weetaba business simanyi ebyobulamu sibitegeera. Siri musawo. Oli musawo. Are you listening? I'm listening. Byegamba obiwulira nti ye. I'm really interested in Ekyamazima nkuyinako akakwagulo. please Wanje. acting childish. Lekera kwefuula omwana omuto. What does you want? Omukazi wagamba nti nkuyina kakurasho oyina kitegeera. So what? So Nze ndi mufumbo. And this is the weekend actually I'm supposed to. Kino kikolwa kizibu nnyo. Tonyumya. I know Mwana wa mugagga. there is having a wife at home. Nina omukazi ewaka toyinza kuŋŋamba mbu onjagale kitaawo akimanyi. Olina okuba nga okimanyi. can you mind your words? I'm your boss. Okimanyi ebigambo byo bikambaga. Do and Weerabidde nze mukama wo nja kugoba. I'm N'ekyokwagala nagwo munyinza ogufuula omulimu. Nga bw'otanjagala omwezi tosasulwa. Ozanya n'okuzanya. But it seems you're not interested in the respect. Evans, you love your job. bw'oba oyagala omulimu gwo. Sebo kamugani bw'oba oyagala omulimu gwo. Weegendereze. Oyina okukkiriza omulimu gw'oba ogwagala. Okay. Wandibadde okkiriza kyeggamba. If it's not business, nothing I can have. Yamugamba ni apaana. Bweba bizinensi nja kubikola naye ba si bizinensi n'esonyiwa. Vanako. Have a nice day. You're going to lose your job. Omulimu gw'ogenda gufiirwa gwana ggwe. Kyana ggwe. Yes, madam. Boosi yaswala. Mukulu. And excuse me. Ndekamu naawe. Gyozimbagatana n'amataka. Genda eri kiro ekitunulanga embalabe. Boosi yataama. Kale no munange. Oluvannyuma musajja mukulu yatuula erudda.
abirowoozamuko gana abaali wano nga mukwano gwayingiddewo. How are you today? I've been waiting for you here. Actually, I was about to leave because I've not been seeing you. sure. That's Fine, fine. I'm here. You know, I was so busy today. Yeah, you know, work is so stressing nowadays. Anyway, everyone's there. So it was not that fun. You know, I had some problems. But I've been trying so hard for it to be fine. Yeah. How was business? Just there, working busy, bro. Out every day. So peaceful. You know, things are not going on well with me. As I called you, I have issues. And issues to know. Kadi yagenda okuyita mukwano gwa mugamba ndi waliwo ebimutabula. Penny. Era yagenza omuyita nga alina byagala mubuulira. It has become a problem. N'agamba ni omukazi ono Penny afuuse ekizibu. I never best to avoid her. But as you know, it is. I told you, be careful with that lady. Kaakano munayi bali baba balirudde eri bagenda maaso n'okwogera. Kadi gwe boogerako Penny n'afuuse ensonga y'ono wano. Kino kyonkoledde. Kati agenda maaso n'okwebaza mukwano gwo kwate okuleekani yazze. Ngani nga mugani munayi naawe ogenda maaso n'okuba nyombeererawo lwaki nze sikubeererawo. Kani nga mugane ngenza okuyita ng'ensonga ensuseeko. Nga muganze mpulira nnemereddwa. Kati yali yamugamba ndi alinamu ka feeling. Omanyi yali ayagala manager. Ne manager yaganye okubikula ebitabo. Evans ngantulu. She called me. I thought she had called me for a business meeting. I carried a luggage of files. I thought it was about business. On my surprise. Ono agenda maaso amugamba. Omukazi nga bwe yamuyita nga alina byamugamba. Yalowooza amugamba ku bya bizinensi. Omukazi n'atandika okukyamya emboozi n'eweta emboozi n'ekola enkulungo. Emboozi n'efuuka ekirala. Because when I reached there, I thought it was a party. She was thanking me over for the work I was doing. My friend. She went back to our staff. So she was pushing you for that again. You're asking. You know the answer. Kati nagenze ndemuyita Omumanyi ekintu ekimu kyewuunyisa. Eri bali mu kumwogerako neno bali mu eri bali mu kwogerako ono n'ono ali mu kwogerako oli. Soma emails zange. Kani nga mugamba ni samuyise ku restaurant teyanswaziza bannange. Namuyise n'entandika omugamba ebigambo byange nga manyana atyamu. Ne yanswaziza mu maaso g'abaana abaweereza busoda. When I called him at the restaurant, atenga lwaleetaaki. Kati ekisinga mwewuunyisa alina files zali yamugamba abe ng'akolako. Naye messages yali yamusindikiriza ndibadde ng'ez'omukwano oluberebere yaziisaako amaaso. Naye files yamugamba okukolako oluvannyuma ate zo n'azikolako mu bwangu. Ekitegeeza ageze okuleka ndi ayigino walinga interest gye nnina mu ye. Kani nga mugani mukubira essimu butereevu omugambe ekyo ky'owulira. Naye nno ssebe ebintu by'ensi bikyuse. Abakazi edda be baakaabya ng'abasajja. Naye kati ate abakazi bakaaba abasajja bakaaba. Oli amuga ateeka mashini wansi aganye. Alemi. My dear, let me tell you. Bwekaba kagoba kano nkawangu bansansobola. Kakano ono yagamba kakibeere ki? Nina okuleka ninfaafagana naye. Nja kufaafagana naye. Mwagala nja kikola. Ekyo bw'aba akimanyi nti nzannya. Alina okimanya ndi mutima muli mwagala nnyo. Tegeera kona wano. Kati amuga kyonna ekinajja kye kinajja. Something bad is coming. Ono yamugani waliwo ekiyinza okuleka ni kikyamu ekituukawo. Mulina okuleka ni omukakkanya. Kwekwata ekkubo nga bamanyi mukwano gwo buli obeera n'ekizibu mukwano gwo omuyitiramu. Kati yali ayitidde mu mukwano gwo amubuulire ekiriwo.
tugenda maaso katulabe gye biggwera ne sinema yaffe eno. Nane mu kaseera kano nga bumaze okuleka ne bukeera enkya ntukwate kubo ne tuddako ku woteeri. Musajja mukulu agenda maaso n'okukola embaliriza ze nga manager okuleka ne yakola emirimu gye gyateekeddwa okuleka ne yakola. Wabula nga n'ebirowoozo alina bingi kati aba ali awo ogenda okweregereza nga mwalajja na Penina akomyewo. Owaayo gyebale gwenikani naye gyebale kani nga muga nsonyiwa ku kyonna ekyabaddewo oba nakambo walidde sayisiza ng'omukazi omanyi omukazi teyatondebwa kuba manda kani nga mugamba ononsonyiwa just to beat you chakoze. Is it hard for you? Naye kati njagala ombuulire kikyamu ki ekiri awo. Nze siri mukazi nange ndi mukazi. Okimanyi nti oswaza mu maaso g'abantu. Nze bosi negayirira nti omukozi ono omukozi baabaluwa emiima omulaba agaddewo obuwaani ono omukyala kyava ayitawo sebo noono omukazi naye kalemeera kati sebo baamugamba ebigambo bino ng'asirise ate omuntu gwe bagamba ng'asirise aba muzibu ntunulira kati bino byabifaako nnyo naye erabidde ebyamakulu kati yatuula wali n'asooka amutunulamu bw'ati kwini abayeekera bali wano bakulemye okkuba ndeka nze sirina mundu nze naga ndi mufumbo mundu nagiza kugombolola toweesiriwaza kati olwo tugambe eki baba mukifulukwa nja kukuba oluyi Evans nja kukuba. Don't you think I have feelings for it? I say anesebo love you, I admire you. Ono waba mufumbo singa abafumbo bonna baba bwe bati baba. Singa twesiimye. And how are you going to feed your family if you lose this job? Kaninga mugambo kimanyi oyinza okufiirwa omulimu famire yo gy'ontendera onoogikola ky'onoogirabirira otya. Banne eno bakyala baffe abebaka tubabuulira bannange mugumenga munku kuba eno batuyisa bubi we tutakuleba tugambye bajja tugoba. Mwentera okukola eri abantu bannange. Akano kano kaakano kyokka nno banne babakyala biwaka lwaki basiiwuuka nnyo. Ono simutawa. Ono enviiri zalina zonna ziringa obukunkumuka. Kyokka eri waliwo yakola ekintu ne bamugoba. Lava eno kakano sayo madamu Monica aja n'abangalaba omuwala ono babanaye Evans choose kani nga mugamba ne munange sikyategeera bintu bya Evans omulimu kumutwala nga mugamba ennaku zino oba omulimu gumumazewo bumazi butya adde eka n'ebirowoozo nejjukira kyatasobola kugamba mukyalo ono nti alinayo omukazi amusumbuwa tebampitamu akanana abaana bambi abeera mweraliikirivu nnyo ng'agamba omusajja tansuulawo omusajja taakole kani nga mugaa toyagala balaakole kati kyenjagala omanyi buli kintu kibeerako nebyakyo bwe kyali luli si bwe kigenda okuba musomesa nga amubuulirira manyi omukazi omutandikira mu gye yalaavu nnene omuwa ebimuli byabiri omukolero obubago bwa baasidde n'atamanya ni wayingira obufumbo nkule mu bufumbo bwe kyali mu kubanga omusajja ayinza okuwa kyonna kyalina ng'ayagala ojje naye bw'omala okuyingira obufumbo alasobola kuwa kyonna kubanga abeera n'obuvunaanyizibwa obulala bamu abakyala tebakimanyi nze nyingi ze bakuwa abeerako byaba asse akuwe kale no bw'oyingira obufumbo lowooza kusenyuka enviiri n'okusiba ezaalayisi musobole okutereka mutekewo enkulaakulana kaakano munange tugenda okudda ku mulimu embeera omuwala buno yekyanze bane munyambe kiki ate ayagala kundeepinga he wanted to rape me kali bosi watuukira ssebo oyagala kuleepinga muwala wange lwaki oyagala kuleepinga muwala wange
muvubuka gwe nenkulira nenkuwa mulimu nenkwesiga kati nkugobye era dadi tomugoba bambi nedda gwe sirika gwe ssebo tambula ove wa bambi tewandi mugobye dadi it was just an attempt bamugobye amugobezza nanno mukazi wa bosi si mwangu yatabuka tugenda maaso nkando mu kaseera kano ng'akwate okubeera ng'ayita mukwano gwe You know what? There is some grotesque mistake I've made in my life. What's that? And I feel I regret everything. Really? I do. Tell me please. Oh God. Can you believe? All along I had interest for Evans. I know. Kakano bwadde no ng'anyumiza munne Evans nga bamugobye. I tried expressing my feelings for him. Ekituufu namulaze ni mwagala ne bamugobye. So I thought today when I go to office. Sebo nagenze mu office ye kuba ono yamugambye omusajja babanga agize n'ogeza kwogera ne nagamukubira essimu direct oba mulumbe kati yakoze kwe kumulumba yasoose n'ayogera mu ddoboozi ery'obukakkamu omusajja era n'agaana omanye abakazi sebo baswala ng'omuganye kati kwe kusalawo muteekamu eriki epeesa nti abadde amuleepinga. It's really hard. Try. How? How did you Please, just understand me. How? Understand me. What's happening? Let me tell you. Kati si kwe kumukuba akaama maama nnyabo yaswadde kuba ye omusajja okwana omukazi n'agaana kya bulijjo bagaana naye omuwala nakwana n'omugaana eryo eggulu eriba kyamukaawu nnyo. Evans was fired. What? He was fired. So where is he now? He's no longer manager. He's no longer. I don't know where he is. Kaakano omusajja bwe yagenze ono alemeddwa n'okumanya wa waali. Alemeddwa okumanya waali. And that's why I called you here. I need you. Kati ng'amugamba era y'ensonga lwaki kubidde wano gye nsobole okuleka nitubaako engeri gye tutereeza ekintu ekyo. Tugenda maaso. Kaakati bamala okuteesa kyonna kye baateesaako situamanya naye tugenda okwetegereza omuwala ng'ate ayina akabira k'ayingidde. Omuwala bw'ayingira akabira ajja amagamaga kyonna kyamagaamagako situmanyi bwe yeetegereza bw'alingiza kumbe mabega we waliwo amuvaako emabega we tannalaba baasi bambi bitwale empola bambi nkwegalidde bambi sorry kyuka oyagala ki today we tuendelee. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kyekikuleese essaawa zini. Kati bambuuza ki ekimulese. Nina omuntu gwe njagala mu nkanka. Kati ng'abagamba mbadde alina gwe njagala munkolereko sitole ki. Bali kayaga ka buwunga. Sente kafaananyi n'abamalayo ng'omulimu guwe. Kati ng'agenda maaso ng'agamba sente aleeseko ekitulu alina gwe ayagala bamukolereko era aleese ekifaananyi ne sente. Katulabe. Nange
ababanda nabo kenyini n'abaleetedde omulimu bamukanga kwe kubalaga ekifaananyi tugenda kikolako ekyo kijja kolebwako kyawedde dda tujja batuwulisiganyako tujja kubuulira ekiddako bebeerera eyo mu ttale babanda bali bakyakuba kaakali musajja mukulu okuva le bamugwe ku mulimu ali wano akirowoozaamu musajja wattu era ng'ekyokuzzaako kyatannamanya tugenda maaso birowoozo byamusukako manyi buviibwako omulimu buvunaanyizibwa bwo nabwo buba bugenze yasaako tv yebulizebulizeeko kaawo birowoozo biyitirivu nnyo birowoozo biyitirivu nnyo era musajja atamanyi atya bwagenda kukola ekyo kale no yatunula mukyala watuukira Babe. Nkeni mukwano. Fine. Nkeni oli okay? Can you just imagine? Kani nga mugado sobola kikiriza. I was fed. Nti bangobye ku mulimu. Wanji? Why? Lwaki bagobye? Ate bagobedde ki? Right now. Nkeni munange simanyi. Okay, if you share it with me. Let me first go see my mom. Yagamba njagala ngende nsooke ngendeko ewa maama. I wanted to know the reason as to why you were fired. Naye mbadde nyala kumanya lwaki bakugobye. Talk about it when I come back. Kani nga mga tujja kyogera nga nkomyewo. Naye kansooke ngendeko ewa maama. Nnaku nga 2-3. Naye To know. I wanted to first. mbadde nyala nsooke mmanye. Babe. Mwami ne yeekyanga. Mukyala byamusobera. Musajja munange waba asazeewo kyaba asazeewo kibeera kyekyo. Tugenda maaso. Kandi mu kaseera kano. Yeah, I'm calling you from Norton Hotel and I'm just inquiring about the supplies. Hello, Paul. Can you stop what you're doing and listen to me? Abaali ku mulimu. Wanji nyamu. We erase this footage on this SD card, right? Ayagala kufuna footage ali ku SD card eno. Then you receive this one. Find me in my box. Njagala olabe. Ono kwe kujalabe footage ali ku SD card. Kaakano wetudire wa musajja mukulu. Yagenda ku dduuka abeeko byagula. Kiro njikira agambye agenda wa maama we. Bw'ava ku dduuka atambula abe nga yeeyongere mbudde obw'ekiro. Ha! Mukazikiza ogenda okulira ng'omi buutu bagigudde ne bamusuulayo bagiggala. Bamukabbira wano era neesimbula neyeeyongerayo. Efirimu egenda maaso. Maama manyabo. Omuntu wange mwamukolera. Kati abaali onnakyala afuna essimu abuuza oba omuntu we baamukolako. Eri waliwo awulira. Ekyo kyakayemba mwamukolako. Yes, please. Kani nga mga kadiyo mbadde mmaze ogireeta. Is the work done? Yambuuza aba buli kimu akikozeeko bulungi. The good work done. But before you leave, remind your fellows, remind your fellow workmen. Tomorrow in the morning we are having a meeting. Ngani nga soka mutegeeza bulungi nti ekya balinayo meeting. That's it. Ku makya. Kuba bateranga okubeera ne meeting eza business buli ku makya.
Mkaseera kano mwana muwala abaali wano genda maaso alongoosa bintu ewaka genda okola essimu evibratinga kwe kujja gikwate genda okweregereza wanje nkeni kali kumbe mama yakubye kani nga mga muli mu mbeera ki kweni gye tuli maama oli otya mukwano nazaala we obulamu kale nno bannazaala tebatera kubeera bangu okulabika ni baagala nnyo baka mwana baabwe eyo maama agenda maaso abuuza muwala we embeera gy'alimu kali nga mugamba naye Evan nja kutte kubona akomawo nkeni yali ekomawo ddi kani nga gamba yazze nangamba ni aliko wano ennaku 3-2 naye ate we yatuuse n'abaako byagenda okugula ku dduuka akawungeezi teyakomyewo omwana ankuba essimu ngezeeko kuleka ni mufuna ate nga tuyagabata omwana teyakomyewo wuliriza nnyo taliyo omwana tali wa maama katonda watu omukyala neyeewuunya nnyo neno naye tannaba kutuuka tannaba kutuuka omusajja ki ekyamutuuseeko mukazi wattu kyawulira nga yagala nakkaaba omusajja yavudde namugani yagenze wa maama ekituufu maama yatuuse ne bwe yagenze ku dduuka akawungeezi maama bw'agamba teyakomyewo yalazewa Evans kikyayagala okunkola mukazi wattu yatya naye jjukira badde ava ku dduuka ekyamazima waliwo emmotoka yamukabye gwe mmanyi bamuyita poliisi waliwo gwe emmotoka yamukabye kati maama yamugamba olina emikwano gye gyonna gy'amanyi wandibadde ogikubirako ne tumanya ennaku zino abantu be balwese babajja mu mayumba kale maama bambi agamba tanneebaka kuva lunaku lwaggula obwedda ali mu bweraliikirivu nnyo talina tulo twonna tweyafunye obweraliikirivu mulinga obweraliikirivu agamba mami kino tukirimu babiri kankube endabe kale ng'agamba kansooka endabe nga nkubira ku mikwano gy'endabe kyenyinza okufuna naye nga yeraliikiridde bambi musajja yabuliddewa musajja yalazeewa tugenda maaso ne sinema katulabe ludda gye biggwera nkuba essimu ngezeeko okubira munywanyi wopo munywanyi wa bbaawe oba oli awo kani nga mugamba pooli mubeera ki kweni gye ndi oli otya kani nga muga siri bulungi njagala kumanya oba munnange Evans ali eyo ki ekigenda maaso naye waliwo embeera ensonga ezaddewooko naye tujja kuleka ntumanya buli kimukakkana Okay, we will explain to you, but as for now, we still have some few issues. Just come. Yamugamba nja kuba nkunyonyola naye essaawa eno sisobola. Kale. Nkone munnaye kaninde. For explanations, banana. You trust me, everything will be okay. Kani nga muganda esiga buli kimu kijja kuba bulungi. Ano tugenda okudda waliwo ebiyumba ebifuluku ebiri mu nsiko. Ebiyumba ebifuluku ebiri mu nsiko genda okwedegereza. So Evans, musajja mukulu gye bamuleese ogenda okuwulira eddoboozi eddoboozi ly'omuwala weewunyiza kigenda maaso wandibadde tosobola kuleka ni okyewuunya era olina okunjagala ogaana okkirize musiru sirika. There is a saying that goes, all days cut, but the last one causes death. So you rather accept me. olina okuleka ndi okkiriza. You rather idiot. Yagaana. Kikyokola. Quiet. Sirika. Guys.
mukazi yayogera takodde bambi musajja wattu ali mu buwambi lwakwagana kwagala muntu amwagala kyovola abanaye mu nsi muno tube beegendereza nnyo omuntu bw'akugaana ate okwegamba omuntu bw'aba akugambyeyo nga tomwagala mugende empola njagala olabe tugenda maaso kaakati ono ng'ajja ne card reader ng'asooka ateekamu ka kaadi njagala olabe olunaku luli madamu Penny yamuwa kaadi yalina ndoza kugidismantolinga bwino yeke yaliko ndoza ali wakuyeebwa kali musajja mukulu njagala olabe ogenda okweregereza ebyali ku kaadi kamera wano waliwo kamera ezikwata mu office naye nakyalabika yakwata data oli ndowooza nayagala okulabika niyamukweka buli kimu kyonna akiraba mu mbeera yonna eyali okola olunaku lwe yagamba ni baamukutte ye kennyini yagenda ow'omulenzi n'amukuba empi amusassa empi amukyusizza amuvumyevumye amubogoledde bana omwala kennyini ye yali yeekwanira omulenzi kale nno musajja atologaana ekikolwa ekyo kuba yali musajja mufumbo oli mufumbo oli mufumbo oli mufumbo bengumi n'enjoka ne zizirikirawo jangu wano nakyali agamba bamukube empaka bw'anakkiriza yabasasula ne ssente mu bulamu obwa bulijjo kisoboka omuntu asobola osasula abantu abakutuuseeko obulabe so mbere beegendereza nnyo naga akutulugunya kuno konna ketukutulugunyiza era okyagaana okyawakana oyina okukkiriza sijja onyizizza ngenda bagamba kujjemu ekundi wali olabye ku nkiziyo olabye ku nkiziyo naga bino byonna obulumi osobola okuleka ndi obusimattuka gwekkiriza kintu kimu kukwagala ono yagaana nsobola n'okuddiza omulimu gwo kuba nze kasobola okuzza mu bulamu bwo afuuse kitalina makulu gyendi mu mukabale kakati nogenda okudda eno Paul Seba alina gwagenda namugaba buli kimu nja kikolako kakati no Sebo n'omuvubuka Sebo yali mukwano gwani yali mukwano gwa munaffe Evans nnyo kakati no bino byonna byalabye bujulizi obwagobye omulenzi ono ku mulimu era mu ddakiika emu n'abula wabaawo okunoonyereza kwa poliisi babuuza ani gwe yasembayo okuyomba naye obwo nawo bujulizi bulala nnyo bamusajja wattu omanyi kye bayita entomi musabula entomi bw'amala n'akweka bulungi nnyo bujulizi simu evuga nze nyini kati uza I told you I can't love you. Kali sebo omukazi akuba essimu nga mbuuzo wayi okyusizza endowooza yokwenni hapana sisobola I can't do what you want. sisobola kola kyoyagala I know the living God who I serve will save me and I can't love you. yamuga asobola kwagala newoona okola otya I can't love you. I have to save my marriage. yagamba ndi alina okutaasa obufumbo bwe I believe ayagala omukyala we tasobola kuleka ndi yagala muntu mulala era tasobola kuleka ndi akola nsobi
Okay. Mwana, ngatwe kusema kakati tugenda okudda eno. Mwana nyamba. Ate waliwo abali mu kubala. Anuma. Oyo mukwano gwange. Otemerezange. Kati nga mugasi sisobola kuleka nimba yambira bwereere. Olina okunsasula. Yamugasi sobola kuleka ninkuyambira bwereere olina okunsasula. Tugende. Abayo nawe tondekesa kakati tasaje kumba mbaba mu dakika 2 zokao. Vai. Ndamo dakika 2. Kati ono yagamba munne gwe sooka ofulume tulyoke tumutte njagala manyani amusse. Kati yamugamba onzijukira. N'asooka ajjukira nga bakyali ku ssomero. Have you understood? Yeah? Yes. Yeah. Have you understood? Webaali bamubonyaabonya kuva buto. For we are all Christians. Weyamugambira banne temutulugunya bannammwe ffenna tuli bakristaayo. Laba aleluya eno. Stupid. Who told you that you are all Christians? Ani yagambye ffenna tuli bakristaayo? Christians. I am Toneman. Nze siri mukristaayo ndi Toneman. Gasiya. Awo kwe baava. Nga bamulinnya. Yegwe guy. Yamugamba yegwe kyali gwe. Yenze akuliko beda yenze akuwogolemba. Mulimu abantu ababeera mu bulamu bwaffe nga bo bibonyobonyo byaffe kuva myaka gyaffe emibereberye. Ne mu bukulu wootegendereza abantu abo bayinza okutomentinga. Kale nno yagamba siyinza kufukaamirira gwe. Manyi Katonda omulamu gyali era bwe lubanga lunaku lwasazeewo nferero n'abalwerulwo. Eno waliwo abaategedde amatwale naye ensoba gye basoobamu basoobye baagala kuyingirawo. Amanyabo ku mutwe omanyi oba toyina ngumi ngumu ba ku mutwe. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso. Era ogenda okulira ab'emigga atabuse mukazikiza. Bonna miranga gyejaddirira nga bannaffe bazze okulekani bataasa munaabwe. Era tugenda okulengera nga munnaffe bamugyeyo mulongo Evans ne bamutaasa ekibambulira. Wano bagamba byonna ebyaddirira tujja kutandikira wano. Ebadde emanyikiddwa nga Believers Way. Nate nga bulijjo emenyize badde nkwereza mwena abagadde ebina Uganda n'obiwagira tubaagala nnyo. Kama Katonda abankuumire.